Sente tubagananga bulijjo. And it is okay. Not because you have money, you have your status and what. Bungenda kukkiriza just because you're innocent. The number is me to call. It's not about money. Because for me, I've seen a lady, an average girl, reject Trey Songz. Abakazi abasajja abasinga tebutwagala. But still, I am not that dude. Now, me, it goes back. There's something you talked about, how men don't know their value. I also think if a woman stoops low to that point, they don't know their value. Thank you. You understand? I know my value. I'll always call myself a prize. I don't care. Newoba whether limited you. Yes. I turn out to be cheap. To be over what? And is always between a woman is only expensive. Omusaja kwa Ayagala. The moment you gain attraction towards me, you already put yourself in a cheap position. Have you? What about these guys? When you write about Jeff for one of Jaffas, but what I'm about this. You know the story. A friend. Never to Funyamanya no gamba. There's a story I've seen on social media. What I'm saying is, don't mention their names. Be like, there's a story I saw on social media. Now this guy, do you still a man? Is it true that you're still a man? Okufuna content, I have to be provocative. You know, Regan, we are on. We are on. Anna, meanwhile, Regan, become my inzen Jaquera, Vida Munangenze, Nera, Vida Nentula Bubi. What is that midday? I can't level Jimpamani. Ndeka mukwana wakalia wakalia ndine Salongo Ayagala abantu bafukamire Ayagala views stamina sina buzibu ndeka mukwano oyina fukamira ngompa anyway sagala kubikudda yeyo. So hi lovelies, how are you? Today I'm co-hosting with Sweetney and today Salongo yaliko ku channel one time with the Kabona. So kati mugobera ku social media ku TikTok naye takubye wowe like following amba mukazi wafana natya naye soko mtulageko mwana muto like Salongo please, like it comes off as if Salongo needs omanya abantu abagala ekitibwa like nzize waka please respect me, nzize waka silence in the house, nzize waka remote jimpe. He comes off like that man remote. Yes. Sina kuogeranga woyogera. Thank you. Nyobo buntu butono badia. Meanwhile bwemangenza wa wasaka siru bwemangenza mutisenge, I need to make sure that you go there before me. Osoko bugumye obuliri ebyo man. Osoko onkolezi. Ebyo you know? No. Bwemala sabo yatuka bakwana bwemala okulia. Tekikugana oyina kujja weso wanengamba. Adize mbanja zizanyiramu. Nafuna mulema. Right? Awafuna mu mulema atayina mikono nemanya ono simusobola. No, but this is a .com world of which nyinza okubiranga ndi ku mulimu n'ogamba ojira osala obutungulu nzije baby. So welcome to our to channel. Ngulabe wakinuli. Mumanyi nawe abaala adango mumanyi nze. Come on. Baze mbonya kati ngoza. Azini kwata ko kunyama tuli mufezi nkoko nsalego agamba that is child abuse. Tebakira ngo sine bagamba hani ojira onsalira ebirungo nzije nsiikemba. That is child abuse. Bana eyo je muni musira. Nze naga simutegeera. Otuntuza mwana wabande omutuntuza. Child abuse ngaze bosazisa obutungulu. Kati ya Salongo oyaga kutereza aba boy child, yeah. Things that have been trending. I'm going to talk about njagenda kugata gundi biri then osoro to ekito kirala chosen makeup na wacha amogera. Most people think chosen makeup, I don't know why Balo was a yakoledde emikolo. Sikitegere ekintu ekyo. I don't know why by the way up to now. Ekyokubiri. Omanyi. Omanyi ani yajimukolera. I have a feeling Vegas. Toga Omusaja akola. In my photographer. Those guys get money. Akuba ebifaananyi emirundi emeka.
Walabye abantu nga lemise bataginga kampani ye ebifaananyi emirundi emeka. Ne bagamba kati lemise Davil kangambe Matt Samuels. Ne bagamba ne batanga Matt Samuels yankubye ebifaananyi biki. Gundi wali ogirabyewa. Yo bagiyita batya. We know Sekaja because of Chosen Becky. Thank you so much. That's why we know him. So the Segeza to know he doesn't make money? Just because people don't tag his company, you think he doesn't make money? He makes money, but at least for so to guarantee. Tori aina Sente Okufuga. Of course. She's a celebrity, Chosen Becky. Definitely. Yes. And Atajukira yabadde alina okuprovinga. Yes. Then abalala. It's gonna end in tears as usual. I'm like, what is your problem? Abala mbuwatalekerawo ebintu bya proving and akajanja. Bamuwaddeyo omwaka oba ebiri. Akomye wano nga yimba obuyimba obulala. Agigaba tumuweyeneka. No, I would think. For me, I would think. Like, what is your take? Why do you think people are thinking it's not going to last? Chiche chigena mass. I don't know why they keep saying what's that. What's happening? Like, exactly. Omuntu musanyukireko. Yageze bufubo. What is your issue? Omusajja agenze mu nyumba ye. What is your issue? Nyumba ya Chosen Becky oba agipangisa. Lwaki kibalumye nnyo? I think for a pattern of behavior. Embeera z'abantu ng'egye bazze bakolamu ebyo. Okitegeera? Behavior yani y'omuwala. Kale omukyala, okay, for me I would think ati we tutuuse. Chosen Becky ekyokubeera ekizibu tusobola okizza ebbali because Chosen Becky wali kati alina okakasambu si ekizibu. The only way she can prove that si ekizibu, she's going to do her absolute best to make sure the marriage work. Wow. Omanyi ekitegeeza ng'oli mukyala nga you have two failed marriages. Abasajja abasinga just lwakuba ali mu camera but no, it's not even camera. Even in our communities. Omukazi kasita omukazi omuyingiza nga ddala yakubye oba lyakusatu. Ogamba lwaki abasajja bayagalanga nnyo basingo mother edda. A woman wouldn't want to have a CV of two broken marriages. I know. Aba ayagala kino tebala omukazi women asogumiikiriza omusajja nga ali worse than X. Nerwa nsonga tayagala kulaga nsi because the moment kasita ofuluma obwokubiri. Magamba you have a problem. Chosen Becky she's under enormous pressure to prove that she's not the problem. Obuzibu bugenda okuva, obuzibu kati bugenda kuva ku Sekaja. I don't know whether Sekaja is above that. I also don't know honestly. Yes, Sekaja ayinza okuba ali mu late 20s or early 30s. Early 30s sorry, maybe. But Sekaja kale wemulabe engeri gyakolamu ebintu engeri gyaseka. Andabikira mukonga mawe basi. Nedda mwana ono yagadde kuba. No, sisire mukuba ye. Naye no wo mutunulira. Nedda mwongereko kyanga aseka. Nedda tusoke tuveeyo. No, wegase ko. Nedda tusoke tuveeyo. Enyondo gyalese. Nedda nsajja. Ono akuba baba. No, sire mukuba but olaba ntunulira Sekaja nze simanyi. No, just Sekaja challenge jaina. For me, I think he's a young man. Maybe he's a young man. Kati ebintu ebisinga tabitegera. Omanyi oli young man, ofunye omukazi akuleadinga like ye ali mu state of out. Butujita mu luzungu. How? AWE. Oh. It's in the state of out. Kubeera ogamba bannange what is going on? Okitegera alinga ngeza pasta. Kati shebadde ntegeeza like okitegera andi kati obuzibu ebuva sawa yonna obuzibu bugenda kuva ku Sekaja because teri musajja ali comfortable being led by a woman, teri musajja ali comfortable being in the house of the woman long term. Okitegera wogamba long term awulandasa naye omusajja ategeera alina ku magezi right ati buliza amagezi gaffe gajja buzi teri gwe bazaala nago. Sekaja katagayina naye gajja in 5 years. Abasajja bangi kati even me when I assess the things I used to do 5-6 years ago, they are not the things I'm doing now, and I'm sometimes ashamed of that version of me. So that's you're standing because kati Sekaja abamu bagamba ku social media nti Chosen Becky yesibe bidi nti mu myaka ng'ebiri esatu bagenda kubanga aleta bu side dish obwana obutana. I'm like, why are you judging a relationship y'omuntu? Omusajja yaganya omukazi gwagenda control, omukazi gwasobola okubeera ko ne control. Chosen Becky mugaga alina status namga tokola kino. Yes, bwe tulaba bino omusajja gwe baleta mu kamera bamanyi n'omusindika ettwe terera. So webamugira tereza mu video bona I bet my life
Omusekajja agenda butunuulira 10 to 15 years from now Agamina tabyagala nga is very ashamed kati fe tutunuulira nti ye Chosen Becky agenda kulwana nnyo naye ffe tetwebuuza Sekajja waazuukukira abuzibu obugenda okuva Sekajja agenda kuzuukuka atandika okugamba naye gaajogeddwa kuba ekisooka kanze kambawuli ekigenda esooka okubuzuukusa kankubuli you cannot feel secure ng'obeera n'omukazi gwe wabba obupi ate kumukwana okitegeera ekyo naye Sekajja naye si mwangu ali mu kifo kizibu nnyo mukazi wabba mubbe agenda tuuka nga buli muntu amwekengera ate ekibbe tekyala okitegeera yes okimanyi teri mukwano gwa Sekajja Kajja amusembereza mukazi we ng'emazima naye kenyirinyiri agenda tuuka nga n'omukazi tamwesiga olaba nakubba olaba nakubba okitegeera so eyo position naye egenda kati naye bagamba Chosen Becky si mwangu oba Chosen Becky yeyabba Sekajja okirowoozezaako ekyo Chosen Becky yabba Sekajja n'amuwugula like swi abo bantu bakulu bonna beewugula mwekyo ekintu ekyomanenze musango gwonna ngu basalira so fe tutunuulira ebyo tugamba nti not going to last the only way they can last senga Sekajja senga Chosen Becky mu bulungi ate nga akitaddemu n'amaanyi Sekajja n'amuzzaako ng'obudde bukyali yes ani agenda okuzza kwani Sekajja azze ku Sekajja azze ku bukyali tebagenda kulastinga if not that lwaki oyagala azzeko Chosen Becky right now buno obufumbo bwalimu Chosen Becky agenda mumanyi anti nabayo webale obufumbo bwalimu bwa Chosen Becky Sekajja agenda kwetaaga obufumbo kati kyembuuza bazadde ba Chosen Becky bakyali mu maka ga Chosen Becky simanyi ebyo I don't know ago sigema wano nze ola nakulewo jojagi nga mpulira nti let me say mama wange akyadde sisula ku kitanda nga mama wange akyadde so those people basula ku kitanda bonna nga n'abazadde baabwe mwebali kyetaaga ne tubuuza simanyi atakuddekamu contribute gye nakuzuddemu ayina byasimaze byesitasobola tebitebye nange simanyi nange mbadde embuuza But for you saying, it's like as if you're saying, Olinga Gamanti, for some marriages to work, you need a side dish. Yes. Okay, the Kangwe marriages no wago. Marriages is singa nga muri age bracket yemu. Ne marriages is singa ngo mukazi ya singa level. Kizisobola kuwangala ngo musajja tagaseeko kizibu. N'omukazi nga yasinga yes, kizibu. Kizibu. Kuba ebiseera ebisinga katolaba bw'abeera nawe weka frustration talina wa feeling at home katugeze kati olaba Sekajja wayina Chosen Becky frustration we namulinya the option is kusuulawo kufuna mukazi mulala naye bw'agattako mangu bw'ave mu Chosen Becky bwa frustration bwejja bw'abeerayo n'amubiita it's easy to forget n'agamba oyo Becky bw'atyo kasitani nayo naki naye kati wali bw'aba tamuyina ono oli aba amugoba bugobi agamba lwaki simuvaako nenfuna ntegeera. Salongo, have you seen these issues of bano ba TikTok ababiri? Tegera amanya zibirimu era ababadde ku mukolo gwa Chosen Becky seal ogamba Subi Queen that already bamwogera ko bali ogamba bali badde yogera ko ntabo sibamanyi bali nabo ngenda bogera ngenda bogera kwetalo jazi so why the haneyo nayo bati bagiri bubi relationship what is wrong just because the Omusaja yayingira mu nyumba ya Subi Queen that's why they are talking about think ati no muvubuka muto ku Subi Queen obviously that is evidence yes nature sinzo gira omuvubuka bamulese wa Subi amusike ambamuko bekifaana we bati nene yakutako ka video relationship tenaweza myaka 3 naye batandise jikaka wena atugira mwetano tagalo buza sana to super guru no like what I want to ask enough zino ndaba buli gwe ba proposinga nga like bafukira official like the proposal ring kitegeza nti yo my husband bichi abantu kasaba proposinga nga batandika okubeera bona nga tandika kuga my husband na musajja wange abasajja tebabalwisa mulwisa ng'omulala amutwala masavu bagali agoocha bagamba muli competition mwana yawandika comment naga Subi Queen ya propose nga just bayaga kitwaga mu camera no olaba ateze kankubuli olaba for me I would think omuntu waba afunye ekintu ekirungi ze sifa yongeri gyokifunyemu oba bya kibbe yes sifa yongeri gyokifunyemu Subi Queen baba ya proposinga bwatana proposing owaliwa mutulage dia tulage
aliwa abeyogeza yes okitegera nze I don't care how someone gets a good relationship butidde buti kwogera naye subi queen ya propose nze ekyo sikirinaako obuzibu kituufu anti abuuza bw'aba is true lwaki nawe tekikola bw'atana proposing naye omukyalo okuproposinga it's not wrong naye kiswaza nze ndaba okay society of kiswaza naye nze for me I would think that would be even the norm nze nga nzi nandirowoozeza like nkutwala to take care of you to be you are becoming my full responsibility what ate kati nze abakusaba nze nzigenganga mbanga agamba fukamire bambi sweet me nyamba nkulabirire bandika ebiragalalagala era bwe nkikolanga okubiranga ambulance oba ne mutwala musabo mbako nze si proposing bale nafuka namba 2 ewo nze si proposing nga just njagalayo ka propose si proposing si proposing now I don't believe in that I cannot propose to someone I'm going to take care of why so the Mikolo thing the Mikolo is okay is the all marriage is a Mikolo but the whole marriage initiation has to be your input why you know kungamba nti honey tugende waffe the honey ile to be full official nze sisaba bufumbo mukazi nedda obufumbo nzabu gaba atembusabe I give how can I ask for what I have abafe mufumbo mazayo bangaje zendudeyo kwade emyaka emirala 2 boy wetuli kati tukyali wetuli kati so in your opinion why do you think the overthinking is not going to work it's not going to why because of age because ali wa muwala because saina cha bagamba okay because olya musinga sente urachi bantu baloza tekigenda kola manyi tujajinga nnyo it's all those combined emyaka okitegera abavubuka abamu bategetinga abakyala ababayina mu kusente kituufu okitegera yep so sente then n'emyaka abavubuka abasinga baile kambeko kyemba bulyo lwayo abavubuka abasinga abagala abakyala abavubuka okay it's one thing for a 35-year-old man okwagala omukazi owa 45 it's different from a 25-year-old guy to like a 35-year-old woman okategedde it's very easy okay kyanjawulo omusajja w'emyaka 4 okwagala omukazi w'emyaka 5 then n'omuvubuka w'emyaka 25 okwagala omukazi w'emyaka 35 bombi age bracket kitegedde kyanjawulo okay bombi kyanjawulo omusajja w'emyaka 4 okwana omukazi w'emyaka 5 than omuvubuka w'emyaka 25 okwana omukazi w'emyaka 35 njawulo how the age difference is the same now remember the other one is the man is 40 this one is 20 okay omusajja asusse emyaka 35 bwakwana omukazi amusinga emyaka ebiseera ebisinga abamukwanye lwansonga amanyi kyayagala ina byamwagalamu bano abavubuka abasinga it is out of ignorance kyobola majority of the time tekirwasitinga okitegeera oluusi embeera yakuteekawo oluusi kyakuwoomera anti bomanyi balunga oluusi bambi sente oluusi just you are sentimental but remember engeri gyoba tonneezuula a woman tasobola kuyigiriza bw'olina kweyisa at some point you are going to feel like this is not for me ngolaba alinga kunyoma with the time you get frustrated all right okitegeera naye ate omusajja yawasiza omukazi amusinga emyaka ng'olwedde mukulu yobonedde yeezuula dda ndine sawa zino ze nebompa omukazi w'emyaka 5 I don't struggle because for me I already discovered myself so abavubuka bano abate ebiseera ebisinga kife tukitana kuzuukuka nti bw'afuna n'omukyala nga tannazuukuka ebintu bibanga ali awo nga tabitegeera bulungi naye bw'atandika okukitegeera kati kankuwa ekyokulala abakyala bo bamanyi abo abayinamu ku ssente mu mbeera zaabwe engeri gye beeyisaamu emmere gye gire ku dining biki kati mubeera mwena omwaka ogusooka agamba she's a loner child she wants attention anti byebyo omusajja otuuka ng'olina byeyagala omusajja atuuka n'ogamba omukazi lwaki agamba esowaani gyetwalireyo mu sinki okitegeera lwaki ambuuza gyenva you start growing okitegeera kyova abakazi mutera ogamba baire abasajja bakyuka abasajja tebakyuka abasajja tukula bukuzi we just grow yes temukyuka mukula bukuzi nti waliwe wansanga nali sinneezuula kati neezudde kati then abakazi betukola batya abakazi mukula mangu temukyuka mwemukyuka bukyusi you women change you don't grow nefe abasajja tukula bukuzi so
abantu kwe basinzira ne bagamba ate n'ekirala omuvubuka olwo yalaze nti ali uncomfortable. Yeah. Okitegeera? Nze ne live ze bakola just like the guy tabiriimu nnyo. Yeah. Buklip bwe bakola nze sibira ku live zaabwe naye buklip bwe ndaba ogenda olengera mbu ate kati yes like it's forced. Kimu bibiri Lona Child kati ono oba yamuddamu ki abaana ba TikTok ne batandika a red flag. Just okusinza ku bye yamuddamu. No, yali atusiza Lona Child. So we need attention. It's one thing to be an older woman. But even embeera gy'oyisemu sobi kwiniga alabye ennaku mu bulamu bw'ensi omukazi alabye ennaku tayagalika era kyovula bayirenze kanjogere wano abavubuka abato omuvubuka omuto olina okwewala nnyo omukazi alabye ennaku mubalekera abantu abagubyegubye nga ffe omukazi alabye ennaku tayagalika kyekibaawa bakujukiza ennaku ye buli togamba embeera zaabwe ziba ndala kati ono alina kyayogeddeko attention aba ayagala attention ate kyangu okumusita kuyitinga omukazi alabye ennaku ennyingi obukolako kantu katono alowooza omuntu weebale nnyo okitegeera ekisooka bo kugamba bo baba bakutwala nga salvation y'obulamu bwabwe bwe bayigendamu obupya eti naawe oli muntu toyina munyiza like olina musanyiso oli awo kazanyiikirizi tunabayita obeera nga emotional tampon sikulimba olaba bayibe abakyala nga alabye ennaku they are not for everyone even n'abantu abakulu because they need special handling sibagamba nti bantu babi it's just like addressing omuntu okumuwa omuntu agenda omukwatanga bw'alinomu. I would think one of the gifts you can have as a person okubeera ne pattern amanyi we bakukwata nakutegeera okitegeera si musango gwokuba nti wayita mu nnaku olina bye wayitamu it is okay that tekikuyamba kubeera na muntu atamanyi funa omuntu amanyi bw'agenda okukwata so kitandikira mu talking stage you think wano nga tutandika okwemanya so bw'olaba ng'oli atrama dampinga nnyo nakugamba nze golaba banange empise mu nnaku nze nalaba kino ankabiza kinatandikira na ku myaka omuntu yenna alabye ku nnaku oba mukyala omuntu ali below 30 muleke omwana w'abendi muleke tomutunuza mu nnaku yo. Yes, I think that is fair, Dodo. No, yes. It is fair. Yes. Dodo, a woman is 35. Below 30, mama. Yes. And that's had to wrap it in. Yeah. Abali mu 30 zingatulabye. Even if mu 30. Newoba Sweet never does it. Agambe true. No, Doreen, no. Newoba musajja. It is not fair. It is not fair to subject someone immature on you to subject them to your trauma. It's not fair. Abana babandi babakulusanya. Okimanyi oyo omuntu abantu bafuna ni frustration ne balema. Mentally you're killing them. Olabye ennaku yo tukwatibwa ennaku kituufu. Olabye ebizibu tukwatibwa ennaku. Naye omwana w'abendi atannakula muleke. Atannalaba bizibu byansi sooka omuleke. Sooka omuleke. Hey, yes. Sooka omuleke funayo omuntu gwe muguluba naye. Gemazima. Kabali mu 30 zitulabye tufune bani. Nak. Funayo omuntu naye nga agulubyeko. Okitegeera. Like vibe eberenga yenkana. Sigenda kubanga nkunyumiza pate ngonyumiza maziga. Please. Omwana omufuula therapist instead of your boyfriend. Buli kaseera asiisira. Amanyize byemsimbi kati buli kankona konkaaba. Please. Omwana abeerawo nga bwisa wakuyira obulamu bwe ne bubivaako ate bumukuye ono jangu omukime ate aziwa n'akaabye n'ava ku mulimu najja n'ava mu kutunda emmotoka najja kati olaba nako kenyini ke bakolako okusika ekyo kyali kitigi kemusika omukono yalinga agamba ze nkwataako nyiza okufa nyiza ofiira wano okusaanuuka bukaba kati ekifaananyi kyali tekigenda kuggwayo sebo oyise mu maaso ga kamera tweyanziza kati no like ekifaananyi kyali tekigenda kuvayo singa yatamukutte mu kiwato bantu bangi abekuba ebifaananyi lemise nga tebekutte mu kiwato olibaawe muleka ayimirire gwe funayo omwekwe kukuutiriza yes ajja kutegeera omusajja ayimiridde gwe funayo omuyimirirako bwoti opposinge babakuba ekifaananyi nkwate ku mukono he will no as a woman keep your hands to yourself totogaatoga bawo mu bantu olowooza ye takimanyi nti wuwo banange bayira abakazi kati omukwatako wanene okukibegabega learn to keep your hands to ate emikono giyisamu bwe bati omusajja akulaba
when I'm holding your hand, no, ayinza okuba ng'essaawa eyo talina kyetaaga nze nkyetaaga mu public I feel secure. Yeah, I just be like I'm in a soft hands. I feel like I want to show these people this is my man. Let me agree with you on that, but even that must have rapper. Togenda kutandika kusikambula mukono. So konteke mu mood. Yes. Okitegera mama ne mood yokukwata mu mukono. Omuntu olina omuletinga. Kati mood ngene giteeka mu nte eyokukwata ku mukono sebo in public nga they are taking a picture. Okay. Ebiseera ebisinga kati ngego omukono guyisamu. You can start by just kukwatako bukwasi ngobukwatide mabega. So kukwateko. Akwefanira nga linze. Kakatira budagende. Ate kyamulesa ku mukono. Katorwa ensawo. Ensawo muziteke wansi. Okunkwatira ensawo nga tutambula. Nedodo otandise kumanyira kati tudde ku kirala. Kwata ensawo y'omukazi. Dodo otandise kumanyira. Menage mfa. Dodo atandise wa. Nze nga bwembeera nze bwe ntambula. Sisi nno gwali mu 20s. Omuntu omukyambu. Gwali mu 20s kuyambako. Dodo weeyogerera. No, yes, you love it. Ntambula naawe olaba n'amasimu gange saagala gwalina okugakwata. Wafuna manager okutukako okiwa okwata ensawo yange. Kyembuuza, what is wrong with that? I mean nyambadde nga teyinza okuba emmenya. Engato kakondo ngenda kujjamu engato kakondo zikukwasa ozikwate. Okwate n'ensawo then onkwateko ku mukono. Empewo nyingi saawa zino ojjamu jaketi yojimpe. Wenyambule jaketi yojimpe. Kati kankubulire ekyo nsobola kikola. Naye kwe bwe ntambula naawe mukwano nga nze bbaawo yenze sitawo obufumbo bwaffe si yegwe. Nkiddamu yenze sitawo am the star of the marriage. Kati nze start enkwata ensawo yaggwe atali star. Yenze sitawo obufumbo kwata amasimu gange. But I'm the queen in front. I'm the prize. Manyin echinyiza na kuzino you men think you're the prize. But the chito chineewunyisa nnyo we are still the prize regardless. That's why we have lazy men. Yes. We have men who are irresponsible who think you they are women. The prize. Yes. We have men who think they are women. But men have always been the prize. From since when? No, like since when? Since the beginning of time. Oh, please. Neda. Men we are the prize. Ensawo ino kujikwata. Mu public. Okuwa kipeke? Yeah, I can do that, but I don't. I can. Nondisa. Anjagala kumanya love. Nondisa n'okundisa. Okulisa. Mu public. Nzolaba. Nsobola okuwa peke, but I'm not a huge person of PDA. Zinganze PDA sijagala. Hakata maybe if you say that I would understand. Yeah, but I can teach you, right? PDA. If I feel like teaching, I can teach you. Yeah. No, like sigama muno sibimanyi. Neze ngamba tebiri part of my. But you can change. But if I tell you ngamba this is what makes you happy, because sometimes you have to compromise. You understand? No, anti laba chiribo nzenganze ngeje njagala okwebrandinga. Sagala kwebrandinga nga muntu wa PDA. Kubanze bebindaga nga abali chiki. Omukwano gwaffe omuntu tubeerawo nga tulinga ng'obukokokoko bannaabwe zembala bikapozi to be honest for me those things are nga bali bikapo nga balinga obugwa obuganda buli omwaka waliwo ekisuka but this other simple one of let me say nzikirirawo nonkwatako ku mukono nzikirire bulungi nompako kapek like I think those things are fine kapeke okukwatako nina okugulira olugi I can open doors for you. Wakoba sirwa motoka. Olwa taxi. Nsika luno zile nzijizile. Lore motoka. Eza nyumba. Nsika nezile ndadane. Bandago nzise. Oyina okuzika olugirwa motoka ate n'osiba ne seat belts. Oyina okusiba seat belt. Nekozirako ne kapek. Seat belt peke ogenda otulere. Zika tukambuli ola wetugenda out now. No ngamba, honey, are you comfortable? Wetugenda out now. Okola otya. Nze ne waiter soogera naye. Kati ndi nawe njogere ne waiter. Nzembere nawe njogere ne waiter. No, because you're the one paying the bill. No, it's not because I'm the one paying the bill. It's because ndine mukazi wange lwacha abali bayogera nange nga woli. Era we bajja oyagala kisewo mwogere n'oyo. Nze nzira bwe ntukusimu yange. Gwe abakunde kinanga bali kukizibu like obamenya. Tebagala kwogera but obamenya. Also we nabe ku TikTok recently nga gwasishira abatu wa NSMB eyo. This guy yesterday nagaba guys I think I'm Nigeria or whatever I think in Nigeria nagaba you people mungamba bana koze kishamo sanzo mwala mu restaurant mwegombye kasobere musanze wano kuyaya mwegombye ngenzo ne mugamba can I have your number ndakiriza so as a gentleman I'm like I'm not going to send a message today kampise na kungalomo I send a message of like hi era natulaga message hi my name is so and so we met at a restaurant chiki yatandikiddewo what do you want how can I help you na namugamba nga you're being harsh namweza voice note nkabwe nagamba
I hate men of these days who are supposed to be told what to do. Once I was at a restaurant, you for me eating, couldn't you ask for my bill? Couldn't you pay my bill? And then you hear talking about me. First impression matters. Kati mu comment section ne wunyiza wala abasinga dho abasajja of course bado bagane bana mutumanyira aba wala abasinga bagambye naye omwana mutuufu gwayagala mukwana wadde oyina omubuuza ti bill yali covered, should I pay for your bill? That is first impression. Just that ono yabadde hash kabalanga bagamba nga bakyakusasira bill wawe Salongo because kyagenda okwogera kiyinza okunyiza yogera Salongo Neda you speak what's the nombuli ya China first impression because it's supposed as a gentleman because no as a gentleman right for my bill before even you ask for my number okay bagamba even before kale wadde yasabe number but bagamba at least out of courtesy as a gentleman oyagala omukazi aku attention what you're supposed to do at least ogamba is your bill covered? Can I pay for your bill? Thank is your bill covered? That is a gentleman. Now the fact that he just walked away with a girl's number, right? What the nearest thing that means you're not man enough from where you have the red flag number one and first impression matters. What you together? Some of most men were like, sure. Go against the hotel and talk with a bill. What young and what you have a Sente. Because I know was there. Thank you. And when did it start? From a man's perspective. From a man's perspective. Tosasula bill. Enaku eri mu kukwana. Yaze bayo enaku y'abantu. Eri mu kukwana. Kati mwavu tokwana bireke. Kaba yonno. Kati nganze nkwana like zindabe yona nkwana. Ate how? No, like even the chiyakoze nkwana. Eyokusabe namba nkwana mbi. Yes. Yamwegombi. Ate kakati abage nakola choksa. Nzenga ba namba. Kati nze nino budde obusabe namba. Linda gwampe namba ngo bukubire. Era baba kabao ne ndidirishi. It is okay. Kusiza kwetaga it's you. It's like this. Netaga. Kankubulire dodo, Abasajja abasinga ekibasumbuwa tebamanyi value yaabwe ekyokubiri tebamanyi kwana. Abasajja abasinga tebamanyi kwana. My role as a man is to build my value high enough for you to recognize. That is my role. What's the game? Bwemba nsobola okujja nenkuwa enamba yange n'otankubira sinnakola kimala ngenda kuddayo nkole. Okitegera nze kankubulira okiraba dodo tukimanyi waliwo abasajja muno mu kibuga tukiriza tugane nga wakwenda ng'olina omukubira bani gye bali mubamanyi nga bwakwenda ng'olina omukubira biwulirako ebyo okimanyi nti waliwo n'ennamba z'abasajja abavubuka ze batunda mu mabaala nga bazitunda n'emitwalo 7 ebyo gye biri kati nze bwe nzija waneeno nga bwe nkwenda nkubira nkugamba ki sokolindeko ngenda kubulira mbeera ng'akwana nange like hi hello ka message kwa WhatsApp Shalom I'm so and so nkugambye Shalom abatasaayitawo n'atayogera olaba ebiseera ebisinga abasajja ekitero basumbuwa nze kimanyi abasajja ekisinga otusumbuwa twagala nnyo okwana mu levels ezitwenkana. Okay. Notamanya level yo. Oyina kwana wa wansi. Yes. Come on. Ati laba anti soko indeko labayo. Swini bwe nzija wanene nga bwe nkwe namba tosobola kunkubira. Mba nkwanje mu kifo kikyawo. Sure. Yes. No cause ngenda kukubira hello so sweetly speaking you give me your number. So I see it doesn't make sense. No. Let's for example's sake. Let's say Mwami Sente mukyagula he was single. Bwakwe number tobula byogenda mugamba. Not everyone. Not every kati mugambe ki. Hello. I'm so and so. No. If a man is value enough ze kankubuli. Ate fa basajja mutimanyi. Gotekako ka message tewetaga kuba. Lwaki okubira? Bayina ezo zibampisa ndo musajja takuwange number n'omukubira. Obo yasenya ate dia. Abaga mbona ono tunamu tufumya fire extinguisher. Ninakola antia.
Omusaja. Hi. Yes. Okay, hi. Hi. Sweetney here. Sweetney, you phone not account education ya kusanga. You phone me at Yaya's. Olumalanga go take wali. And then I do it after how long? Nchukola after how long? No, you do it kati chisinzira obudde. Kati baba yakusanze. Bajimpa lero. Bajikuwa lero busawa meka. Katugame sawem. Ngamfika message after like 3 days. No, ebancha. But then mala konga week. Good morning. Yes, you phoned me at Yaya's. Yes. Kama olumala gwe byobireka. Ngochireka. Nekalize olaba omusajja. Kati otuuka omukazi. So kati ngenda feeling anti gwankwanye like ngenda feeling anti you're the one chasing me gwanetaga. Nganze nkusinikide message. Ankubuli mukwano. Obo yagala abasajja abakola we batyo. Abaana je balinga kubira essimu netama ne bikwocha. Mugende ku campus. Nenda bawo nyaba avuga. Buno smart wire. Nyaba avuga. Mbula. Awo obo obula. Omusajja obuvunanyizibwa. Eyo if you want the feeling of being chased. Kubasajja obuvunanyizibwa sweetheart ndaba obo obula. Eno abavubuka abato be balina obudde. No, like no obuvunanyizibwa at least like take my number then you know at least on syndicate message. Chitufu, other men might take your number, but there are some men like you. He knows who he is. What's the game? Salongo teremerako. So jabotyo. Waliwo abantu bamanyi kye nyini kibali. Okitegeera waliwo omuntu gayamanyi kye nyini kyali. Nze nkubuli ate abasajja abasinga bayo. Abasajja abasinga. For me I don't believe in making a woman like me. Nze tobola manjagala nnyo ne focusing away. So you don't believe in first impression? No, for me I believe like in what? I believe like nze nimbera mu kifo I create a certain I present myself, then I can always sense out people that feel even a small degree of attraction gwe numba. Nekati gwe nkujje ku bibyo ate ntandika okuteeka mu njagale. Why do I feel like so for you don't like the hard to get situation? Sitting in a bit hard to get. Nenkutawanya for 3 months, 4 months. So can enkwetwaza ntola ku dead. I'm busy. For me njagala omukazi ansimpingira ko. Yanze one of the metrics to bring you close is when you are clingy. I'm being serious. You love being chased. No. No. Eksoka gwayagala okumpa enamba yomuze kubirembo. Hi. Ate katuyagala mbere okola ki? Zobo ine ko okola ki? Okola ki? Nze musajja. He's attracted to me. Right? Abachala tuyiga bizi kwagala. You men are always ready. Nenzo ino kunjigiriza kwagala like step by step. Agotena kumpana. Ina kumpana. That makes sense, man. Nze no complimenting like bana you smart, you handsome. Echokuwana tekirikanya ino kuwana. No, because it's coming off like that, man. No. Like mpana. No, nyanti clingy. You know how a clinging partner is. Yobimanyi. Ali mumanya abasajja we bogere babasajja batanetu. For me I believe omusajja. Omusajja baba yetuuse ekimala. Yatya. Tutegere bakyabe fise n'abatanna. Okitegeera. Bwebega mutebe babinji ko gabayogerako katono n'amala. Like ayogeza Sente. No, ayogeza biba bikuwengeri kyomulabye ate n'ekirala. Why stambuza kibuza abacha mubadde mumbuza nameka babuza. Why would you feel bad to chase a guy that you deeply attracted to? First of all, it's not we are not wired that way. Thank you. Yeah, I'm gonna say it like that. We are not wired that way. Olabanga mugamba mwabasajja mwabaino hunting. If it's hard for you to hunt, what makes you think it's gonna be easy nice for you to hunt? Ate banange chinyiza most women abafuna the gas okubakwana. Mutumanyira mweraga. Banange mweraga. Tuba wemeze mwekitiibwa you as a person. Kati abaino soka nakudaza hiyanga. Obuzibe muyina. Achiye kyakudaza. Obuzibe muyina muzungira nnyo ku bantu abatanetu. Ate nze waliwo n'omusajja yangamba waliwo kiike yamutuukiye n'amugamba biki nkwagala. Nagamba sina kyemwagaza. Ana ekyengamba bagamba nombisa turn off. I'm like why are you turning off? Sweetney waabwe n'enkutuka n'engamba naye nakwegomba. Sweetney labayo. Rejection is part of life. I know, but not everyone understands rejection. Not everyone takes rejection. But to get a rejection, we talk better we can. You cannot live with people and you don't understand rejection. Let's chiro chengamba. Zembabulira. Nze. I don't know about mubera. I cannot be with a girl who does not have the capacity to chase me.
Yes, why? One of the reminders iti nkyalina okukolerera obulamu bwange bwe mba nkyalina okukakasa onjagale era mu kifo ky'okukakasa onjagale ngenda sula kiro ku crypto wange ngenda kusula nga nkola basajja balina sente tubagananga bulijjo and it is okay not because you have money you have your status and right? What mbungenda kukkiriza just because olina sente ompadde number is me to call it's not about money because for me I've seen a lady an average girl reject Trey Songz abakazi abasajja abasinga temutwagala but still I am not that dude. Now me it goes back, there's something you talked about how men don't know their value. I also think if a woman stoops low to that point, they don't know their value. Thank you. You understand? I know my value. I'll always call myself a prize. I don't like care. Newoba tokyogedde limited you. Yes. Nembera nga nkwekolezaako obuntu. I turn out to be cheap. To be over what? And is always ebintu betulina okukkiriza akumanti oluusi abakyala mugaana. A woman is only expensive omusajja gw'atayagala. The moment you gain attraction towards me, you already put yourself in a cheap position. On this game mazima. The moment unless when you're also cheap, right? Unless you're also cheap. No, it's not like the cigar Omukazi knowing your worth is okay and you know, but the moment you cast off an attraction you're omusajja, you already accepted. Mu maaso ge oyinza okuba mu maaso gensi yona naye mu maaso ge obukkiriza nti gwe oli walayisi tekitegeeza nti oli mubi tekitegeeza nti you are less worth but you already you shown that oli walayisi mu maaso ge so ate tekigasa ate kumera biwaawaatiro lwakuba nti obuzibu bwe tuyina mudeetinga nnyo abavubuka abatamanyi kye baagala nze kankubulire teri musajja ategeera ate appreciatinga mukazi like representing nti ali cheap gyali because like so sweet. How can I work myself to be a guy that I'm attractive to you and again chase you? That is double work. Omuvubuka w'emyaka 25 bw'aba akuchase nga muwagira ayina kaki tayina kyali you get yes for me mulimu abavubuka mubuzi muwangalire nnyo mu bavubuka abatanneetuka nimulowooza nti abasajja bonna muwanganya ku basajja abatayina kye bali okitegeera be bano njakubira essimu etama ne likwocha akuyita zihane because he's compensating for the lack of being a man. So dinda kono tuita hane abera abatanetuka neda singamba olusi nkale abayisaawo abacompensating na kuba akamera kuita Salongo ngenze Salongo tebagala kati no kumanya kulika yesu mbutata gudi hane sita ebichi Salongo neda dodo namugamba romance is in the best for the bedroom. Oh come on. Yes, for me romance is for the bedroom. And it is okay. So wetu fuluma mu bedroom. Mbutale romance sa ye Salongo. Mbuno obera mama gundi. Obera mama nanchinga. Where is the love? Like I don't feel like I'm yours. In the bedroom. Nzera era omusajja wampita namakula ngamba hani nakoze. Of course. Kugambira oswiri where did I go wrong? Ola wetu bera mu bantu. Bira kya mulavu nompita namakula. Kugambira hani mama nanchinga where did I go wrong? Omugambe wange aliwa. Kugambira hani nakoze eki tuli mulavu ompita na sasra. No, right? But, so where did the babe sweetie honey go? No, of course ulaba mulimu ebintu nga birina kuba bya mpola okutegera abanso of course si kirungi kweta spouse wolinya mfune ebintu naye wali guli omukwano gw'ekimemmeta abantu bogufunya mu kisenge si kirungi. All right, so as we wrap up the conversation about stealing, so in my mind if I steal Sweetney's partner that relationship will never work out, right? No. If I ever steal your partner, for example, the way he was talking, relationship won't work. What else is about something on TikTok or about friend mukwano, right? These two guys were friends. Yes. We bali ba mikwano, let me say Salongo mukwano gwa captain. Kati ndine captain. Ekitegeera. So etwafuna misunderstandings bajukira Salongo ayinayo abakazi abakulu yali ayagadeko abakazi abakulu then omukazi omukulu n'ava yawo n'amukayanira omukadde nno omuzungu omukadde. Okay. Ngali myaka like 60.
like 60. So there was this chick, there was an argument. I don't know what really happened. Kugenda eri wa mukwano gwe because bano abasajja bonna balina ssente. Jeff alina ssente, Sam alina ssente. Okitegeera. Kati wenda bangeri tebyawakinze out ng'ate nalaba eno omukwano gwe omusajja omugoggoofu n'ensala. Yeah, but for me, I think it's not good. Like, okubba omuntu si kibi okubba pattern. Naye nga tomubye ku mukwano gwo. Maybe okubba gye bintu nakyoba. No, like, tukiyita kubba because one, you didn't respect our friendship. Yeah. Technically okubba. So si kirungi okubba partner wa mukwano gwange. Yes, no, nze ne olaba nze ne bwe. But if you are not friends, Doreen, yes, it is still waddemba okubba omusajja wo. It's okay. No, ekyabakazi. Ekyabakazi. Wemba siri mukwano gwa Doreen, nsobola okubba vaawo. Uliriza. The concept of friendship only applies to men. Whenever abera mukwano gwo, era buli mukazi buli mukwano gwo mujjawo. Omukazi tebabba baawo. Nedda. Nze lwemanya nti my friend is dating my man. Wetukoma. Mwenamba salako ne ngamba. Bwe mukoma. Nenze nkulabulira wane. Buli mukwano gwo is potential for wife. Ekisoboka. My darling. Ate abasajja. No, but again, by the you as a man, gwenga bawange. Or Doreen Newoba nga yakwekwanide. You was my person. What did you do? Nedda fa abasajja mwe tetubalanga ba mikwano. Tubalabanga mu abantu abazannya. Mwaba mwalabanga ab'emikwano. We just two people just wasting time. Captain oseka bichi. Kubanga mwenzi. Oyo yabikulira. Naye mukabanga mwenzi. Yes. Ekiwagira obwononefu Captain bali basi. Oyo Captain Network guys. Lumundi muleeta nga kintisse nesikati. Oyo totawaana. Teri kyagenda kugamba abayizi bawagira. Abasajja kyetukola abakazi temwewuunya. Buli we tukwana abakazi nga ba mikwano. Ne okuba olusi tetubaagala. Majority of the time ekirowoozo kitujjira. Okulya n'oli? Byombo babyoba byombi wase. Banna. Tuyinza obutakikola but that process our mind. So how can you mubeera friends eno naye nga ffe we see as wives. Naye banaye nze sikimanya. Ate bw'okimanya ogenda kola kera ovaawo n'omuntu n'otuleka ffe mu ssanyu n'ogenda n'okaaba. No, but that's bad. No. Kajja tebasobola kuddawo na Sam ne abali babeekyalina oyo omuwala. Abakazi temutamanyi women we don't have friends. You don't have friends. Temuyina mikwano. Temuyina. Ndisa kwagala bawa mukwano. Anti wadde nanti yajja mwagala owuwo. It's okay. Ne temuyina mikwano. Era abakazi abasinga bo bakikiriza. Nti tetulina mikwano. Or just you have a person you talk to share. But the concept wafa abasajja okulaba zonda bababe. Nze ne bwabanga katuze kapiteni mukwano gwange. Nga omuwala yamuwirekawo 10 years ago. Sisobola bukwana. Thank you. Mwina broke day. Anti fa abasajja bwetu yes fa abasajja bwetu. Naye ekituufu abawala tebalina agenda nanyumiza mbi wali omunyumizaamu omusajja wange nkoleze kino n'agamba let me get him. Anti jugula mwe bakazi you are loyal to your emotions. Abasajja we are loyal to ourselves. Kati gwe emotions zo bwaba bawa mukwano gwe yakuleetera owulira obulungi. Gwe toli muntu. Ye lwaki anyumirwa nga gw'okaaba. Ng'omubba. Ng'onedda nga wenyigawo ate oba omugambye nti vaayo eri. So like, okay, the guy is not, ayinza okuba nga ali interested Jolly, naye kati gw'ogenda mwetandiko ky'omwekuutirizaako nze. No, kankubulire, ndimu nja kuwulira engeri abawala gye batwalamu abasajja bamwe. Ate nga kyangu nnyo. Kyangu nnyo. By the way, waliwo omuntu ayinza okwesibirira mbu yeefula akwekebezaako. Nedda ebyo byonna tebabikola. Abawala mulina amagezi. Omuwala ye muntu asobola okuteeka mu mbeera n'omukwana nga golooza gwamukwana naye nga yeyakwana. Ng'akuteddeko that. Yes, akuteekateeka. Just subtle things. Akutegeka. Yes, but waliwo omuntu nga buli ssatu. Nga just ajja kusolamu ekirowoozo. Okitegeera, muyinza okuba muli wano eno, ye nga buli omumusanga abeera ever heart welcome. How are you? Biki? Naye byeteeka mu ttaka n'afukamira n'abuuza. N'avaawo, tayogera nabbaawo nnyo. Olumala okwogera naye n'avaawo ne yeetuuza eri. Ajja asula small cues. The guy is like, kati gaya atandika okubeera wano ng'anyumya nawe naye ng'agamba naye oli omwana. Jjukira tabawadde nnyo gayibudde mbuki. Yes, they throw those small cues. Ogenda okulaba omusajja atandise okugamba oliwa gundi taliwo jangu wano tulyagamba ne mukwano gwa eno jangu. Okay, let me come and see. I'm sorry to say, a relationship, something is not right. Relationship y'abantu.
nenda kye kitusikiriti abasajja bonna kasita abasajja nga bali bonna ne bagaba n'omukazi either balina okwawukana ne kankubuuze n'okubuuza olaba abavubuka boyogerako abavubuka bali masanyu gaabwe tebali serious naawe tebali serious something is they're not serious mujja kumbuulira nze waliwo ekitagattaawo tweyanziza baprofesayinze gwe relationship sooka ogyetegereza bulungi ojakiraba nti it won't last but waliwo ekitagattaawo ye prophet Sweetney. No, I didn't say it's not going to last or something, but I just said something is not right there. Where's the prophet Sweetney? Hello, Sister Doreen. Amina. Ajudenema. Kugambe. Salongo ebale nnyo. Kadoddayo. No mwendi. Mwoli kati ya? Mwendi buli wiki mu kibuga mbeeramu. Buli wiki okomawo. Buli wiki mbeeramu. Mbeeramu Friday paka Sunday. Kaki kye mutusinzeeyo? Nseenene biki? Just twegatta nnyo okusingamu. Tweyanziza. Bye. Bye.